Mulungira muliza mulungi kitundu kya kubiri kya bibuuzo ekyolunaku olwaleero twakomekereza nga studio kutte fire naye nga si fire yaki si fire ya kawunga ndoza fire mwoyo mutukuvu omukulu ajja tunyonyola naye twabadde ku gaadi tutandikirawo ku gaadi tumumale tukwate ebibuuzo speed kakati abasumba baneno ng'ovuddeko abajjayo ng'ovuddeyo bano abatadde entebe mu makanisa gaabwe ng'ovuddeko bano abagaba amazzi. Kanisa yote muli ntebe? Mu kanisa mulimu entebe naye siinamu ntebe ki? Gwe tolina ssente, oli alina ssente ze zikozesa entebe. Ani akusesa nazimbye ekkanisa mu nnaku 3. Ekkanisa twagizimbye mu nnaku ezo. Gavumenti olina omukono mu gavumenti. Ekyo buli omu ajja kyogera, abalala bajja kwogera nti wa Illuminati n'ebirala. Ne Katonda yayogera nange ku lunaku lwa 4. Mwazimbye ekkanisa mu nnaku 3. Katonda yayogera nange ku lunaku lwa 4. Nangamba kango ngenda zimbe ekkanisa, gamba abantu ngenda zimbe ekkanisa mu nnaku 3. Immediately. Oyo mukyandikibwa kya Yesu. Yekale n'erimenyebwa n'ezibo. Oyo mu byawandikibwa mwotambulira. Katonda yangambye ekigambo ekyo. Tubadde nga tusonda nga mu service zaffe ffe service ewaka w'ensumba ku kanisa w'ensumba we tuba tukuŋŋanyiza ssente nnyingi nnyo tuyinza okuŋŋanya emitwalo nga5 nga wono tukikubye tulina ekkanisa nga omwezi teziwera kaakati twali twakalangirira okusonda ssente ezo nga tusonzeeyo emitwalo ndowooza nga gyegyo kaakati Katonda wayogera nange nanga nti agenda zimbe kanisa nangirire nti agenda zimbe kanisa mu nnaku 3 olwokuna olwokutaano n'olwomukaaga ku Sunday tugisabire mu special service special service yeriwa endala teziri special tukyakolera ddala eziri special zeziruwa kiki ekigifuula special ku ndala tukyakolera ddala service eziri special endala zigenda kweyongera ffe tuli banjawulo mukko kubanga tuwulira mu ddoboozi lyammwe mutuukirivu lye tukolerako tugenda kutandika service lwaki ngamba nti eri special kati ate n'endala gye tugenda okutandika yegenda beera yakusinza kwokka kusinza mpaka we tugimala nga tetuyimiriza kusinza lwaki ebyo ebimu ku bintu leero ebindeese okwogerako gye muli era yemboozi yaffe ey'olwaleero wegenda okutambulira kampandikayo gireke kampandiike wano tujja kuba nga tujoogerako soko malirize gaadi kale kakati ng'ogyeko amakanisa gali nga mbadde nkugambye agagaba amazzi amakanisa agasasula ssente okulaba omusumba buli gy'olaba ng'esasula ssente okulaba omusumba nabbi wa bulimba Katonda tebamusigula ssente yadde ennusu yenanya efeeza ne zaabu ate nze mba njagadde omuwa okumuwa ekyo kiri automatic naye sinziira ku ekyo ky'olina omukazi yawa peesa twagala kulaba ku kanisa ng'omuntu azze ne kyayina nga azze na overkedo bambi nga gwayina ne lwaki twetaaga mutwalo twetaaga 10 kakadde bulungi ate era waabaamu eddogo era ne Katonda ankuuma ngamba nti oyo nno gw'okutte zikusanze alimu eddogo abaali bakikozeeko no tebakikolangako naye lwaki anti abasumba wawe beekwasiza nga baagala okusaba ssente nti munaye toleeta nkoko eyinza obeera ey'abalubaale naye leeta ssente oba kiraba gitunda olete ssente ako kakodyo kabannabbi ba bulimba bakuŋŋaanyizaamu ssente gaadi afuuka atya nabbi wa bulimba oyo agamba gaadi oyo omukulu agamba gaadi oba gwe oluzungu gwe lwotamanyi nedda taata nze nsobola okwawula gaadi nti mukuumi ne goodi nti Katonda language bali olwabayo oluzungu lumerika era Katonda gw'osaba naye mu Amerika si Katonda w'eggulu kango n'ogenda Amerika mu myaka egi n'okoma wano ojja gamba gaadi nedda taata nedda taata ojja kyusa kodi omukulu oyo awalala woba omulabira ng'ovudde ku kyokugamba nti ayogera gaadi ye amanyi nti ye musumba ogu ateekeddwa okusumba nga naye yalira oyo gwoba okubira essimu omubuuze yabuuziza ekibuuzo kiri omugambe nti eno oyogerayo ki kubanga ye amanyi nti ateekeddwa okusumba ensi yonna
kibi kama ate baba njagala nkubuulire guli omulembe lwaki kwabeeranko bannabbi batono n'ensi population yabeeranga ntono kati nze mpozi nga mwemutuukirivu agenda kukola nga bwakola obudde bw'eggulu ayagala asumba ensi yonna kati mu kwagala okusumba ensi yonna buli musumba ajja amuyita wa bulimba newabanga wa bulimba newabanga si wa bulimba amuyita wa bulimba gwena bukyajja wano tutulagangayo mutuufu otulaga ba bulimba lwaki kubanga katonda teyajjirira batuukirivu abatuufu baliwa katonda yajjirira mwonoonyize katonda tandagangako mutuufu kati abo abantu mubagamba baveeyo balagewa abantu tubagamba amagezi ge tubawa amagezi gakwesabira nze ndi wano eno sikugamba nti jangu ku Local International Ministries kakala nti omuntu asabire waggaji waliwulira n'avaayo alagewa saagala obiwulire oveeyo wabula njala obiwulire ate ng'ogambe wafu njagala obiwulire osabe ekisa ekyaki katonda akulage awatuufu w'oteekeddwa okugenda si nze kango bayibuli ega nti zikusanze yesiga omwana w'omuntu nze siriimu bulamu era siina ansa ya kibuuzo ekyo katonda wabalagira abafuta saabalaga batuufu katonda yesu kristo ekyamuleeta ku nsi teyajja lwa batuukirivu ayagala abaana be babeere nga bazunga ku situwiti tebalina mbasumba kozi katulaga bameka balamu bakatulaga bameka balamu abasi gwe tompuliriza bulungi kale kati nga tuvuddeko okubeera nti no tukola ki kati agamafuta katonda yagawa ggwe nze tannagampa ag'okubalaga nti nono mulamu naye waliwo nze sibagambangako kuvaayo kakati nze mbagamba kubagambe baveeyo balagiwa nange sibagambye kuvaayo lwaki ate wafu nze gambe wafu wobeera nga gy'oli nga batunda amazzi wafu noonya we bagatagatunda ewa weegali amakanisa weegali we batatunda mazzi kati nze mbuuza ebibuuzo ebirala naye nga ekirala gaadi ono njagala maliriza nga njogera ku gaadi yali ategeeza ki kakati omuntu yenayina nga wenagulaze nti oli omukulu omu yalina akabonero ke waaba asomesa akoonera ddala akatuuti ke kaneeno ng'akola bw'ati n'engalo ze kugamba akitemaatema ng'akijja eri gye muli ng'akizza eno ewuweene emabega ew'ekintu ekimutudde emabega kikyotegeeza naawe nze onsomesa nga nkolawo nti kiba kitegeeza oli ali ku kamera oli oyinza okulaba olugalo luluno lusonga kyengulu kakati n'abantu we batyo bali beetwala okubeera nti baweereza katonda naye nga baweereza oli ani atema akakolawo ati mumumanyi ani muwandiike batunule lwaki oyagala kunjira muwandiike wano kamera teraba awandiika anti era bwe muwandiika gwe omwogera bano kamera njogedde gwe wandiika mumumanyi omusomesa asomesa ebintu ebitali katonda mumumanyi yakozesa akabonero ako kubanga abeera asinza bamumanyi era bajja kubuuza ebibuuzo babibuuze mbiddemu nze mpandiikira mumpandiikire ono ayalabika ayagala laba ku handwriting yange handwriting eri smart omwoyo mutukuvu yasomesa akola waatyo yoyo kitegeeza ki kati buli muntu agenda eri magombe nga gamaze omuwa feva wegamala omuwa feva gamuwa akabonero kateekeddwa okukola ng'ali katuuti kati akabonero ako wakakola akabonero ako keka initiatinga omuntu gwategeera ntiyagenda emagombe katonda yamumbikulira era we nali omulundi gwe nagendayo omulundi guli gwe nava wano eno nali mbabuulira nti omuntu oyo namusanga emagombe nga bamusibye yenayina nga bamusibiddeyo nga badidde dupu nga gyebasindise kyekivoola nekugamba nti kyekiva olaba takyaswala kwogera bulimba langi kakati wama gwampuliriza abannabbi abo bangi tebakyafayo kwogera bulimba nti omucungwa bwe ugenda okuwa obulamu
tebakyafaayo kubyogera kubanga abantu oligino yaabwe eyali etegeera Katonda yakwatibwa n'esibibwa ate njagala nkutegeeze tebava eri Katonda tava eri gyavudde n'akuta ne bakusiba wabula oteekeddwa okuba ng'olinkinze mu kibi kati ekibi kye kikukwata ne kikusiba kakati abantu abo beeyagaliza zaakedde ennene beeyagaliza amamotoka amanene n'okugenda nga poliisi bakubira akadde ekyali tebadde kibi naye bo bakikolanga kwagala kwabwe wekuli kakati we bakikola we batyo sitaani awayitira n'abawamba nkugambye nti wokola ekibi kimu weekiti empeera yakyo kufa kakati ebbali bo we bakola ekibi ekyo Katonda ekyo ekyamagombe gekyegamulinkingiramu ne gamufuula mukwano gwe ne gatwala ne gasiba ne gakomyawo matiri etali eyo ne nkugamba n'okugambya mabegekaawo ne bagamba waliwo omukulembeze ajja bakalakata mpaka wange omukulembeze kitegeze his excellence kikitibwa kya president eno chano ya Museveni goyogedde erinnya eno chano ya Museveni oba ya mukulembeze goyogedde erinnya kubanga his excellence yani kitibwa kya president kale eno chano yiyo gwe mukulembeze waayo osobola otukalakata kweno chano asobola okukola okuteekako byagala asobola ntandika oteekako abasawo abaganda waba ayagala ekisoboka anti nkugamba waba ayagala asobola okukola ekyo ati mukulembeze kye agenda tukalakatira ki naye nga si yakikola nga Jamiru naye nga yawambibwa nga waliwo ekyamwambala kakati waliwo omuntu eyayambalwa ekintu ekyo nga ye agenda kukola nga bw'ayagala ku kyano ye agenda bafuga ku kyano ye kuba ate naye Jamiru erinnya lye wano lirinamu akantu ligenda kufa liveemu nedda terigenda kuvaamu ligenda sigala nga liri bwe lityo nga ddamu terigenda kaddiwa okitegeera kakati ye waba wabbakalakata Jamiru kweno kyano ye ajja bbakalakata ajja babuulira enjiri ajja kukola buli kimu kyonna kuwulira bubi oba mukola ki oba mugala w'amayumba gammwe kubanga si yeye Jamiru aliko mwoyo mutuukirivu yamulungamya okukola ekintu ekyo era yamuleetera okufuga kansubire nti buli muntu antegedde bakutegedde obaka bwe mbadde ngezaako oyinza okusabira omuntu nabagamba nti nasabira landiroodi waswa nga ngobye mu nnyumba n'afulumya emigugu gyange ng'omukazi ali lubuto asiraane nali musabira asiraane nga musabira ayavuwale n'ebiyumba babitwale yazimba endala yali avuga ipusaamu n'ayongera endala nga ayongera kunyirira bulubuto olwokalokaloka ng'otunulira waswa ng'ekiwalaata kye kimasamasa bwe kiti neŋŋamba ono tagenda kwavuwala Katonda ono gwe nsaba aleka tawulira kakati ekyo kijja tutuukako naawe mbulamu bwo tugambe nti nno singa afa biki naye nga ye asigala agenda bugenzi mu maaso kubanga alina ekimuwa amaanyi ate gwe kyotamanyi kyotatunuulidde so nze njala kutegeeza ebigambo bineeno nti oteekeddwa kuyimira mu kisenge ekyo mu njuuyo ewakaawo n'osaba n'onoonya Katonda ow'amazima Katonda oyo ow'amazima wanaamala n'ajja mu bulamu bwo agenda kulagayo ekkanisa ng'ekkanisa eri ku mulamwa kubanga oŋŋamba nti no nze mbabuulire gye gira Katonda gw'osaba mufu anti mwe baali kwogereramu kali nti mulamu mwe bajeremaya b'omulembe guno gwe kyogamba tasobola kwogereramu tasobola kwogeramu bakwogera mu muntu oyo kitegeeza gwe oli kitonde ki genda osome bayibuli ogitegeere bulungi osoma Yoweeri 2:28 olabe akaseera olabe Katonda gwe tuweereza Katonda gwe tuweereza talina kimulema yagamba nti alituuka ayiwe mwoyo we ku buli muntu yenna yina omubiri n'atalina mubiri njagala nkugamba ebigambo bineeno nti singa onaasaba Katonda n'omugamba njagala ombikkulire wawe nteekeddwa okusabira amakanisa gandisappointi nze kiki enteekeddwa okukola Katonda agenda kuvaayo ayogere naawe agenda kuyamba agenda kusumusa ate banaasaba batya nga mwabagobye mu makanisa ate bagambye Katonda abeera mu kanisa temulekangayo kuŋŋaana ng'abedda bwe bakola era temulekangayo sibagambye nti tebalekangayo kuŋŋaana naye kangende ku kibuuzo ekirala kale omukulu abagambye mugume ddamu amaanyi
ogumu omwoyo ng'obadde olowooza nti ebintu binatera otuuka ku ntandikwa njagala nkuzeemu amaanyi nti kati Uganda etandise okumpoomera. Ekibuuzo ekiddako njagala kuba nga mbuuza Phaneroo y'okuva gye watandikira temukyogerako ale nga togimanyi mu kanisa eziri mu ggwanga muno ez'abanabbi b'obulimba oba abasomesa ab'obulimba abakusika ng'era oba wakalokoka saabitegeera bw'oba ng'oli kyakigowa ogendayo bugenza sakukola ki nga byetaaga okuba ng'oli buziba nnyo. Maama yooyo kwolwo lwe baali balaga gwe mwennyini wali absenti oba Katonda yeerabira oba ekkanisa ntuufu abantu bayiikeyo buyiisi batandika okuba nga basinza omutonzi? Bayibuli eyogeraga nti amafuta gatandikira ku musumba. Kugamba ku musumba kuno kuliko amafuta agayitirako. Bw'ondaba nga obwenzi bundya kitegeeza ekkanisa obwenzi bugirya. Kakati saagala kwogera gwe bitandise nti Phaneroo nze sigimanyi nnyo naye bw'obadde ng'ojja oŋŋambako wano eno kino kyendabye spiritually. Saawa zino obikuliddwa ku Phaneroo? Kino kyendabye. Okusookera ddala saagala kulumbagana nnyo naye Mukama kyakulaze ky'oba otugamba. Phaneroo egenda zimba pillars empagi nyingi. Ngezizimbawo naye kale kati mbadde nkusaba gwe wenna ndaba wampuliriza weesootinge ne Katondawo ebintu ebimu ye kennyininyini yaba abikulana kubanga nze kigenda kunkalubiriza nnyo okudda mu kamera nga muno. Ate bagambye nti otandike kuba ng'okolokota onaabuuziza bubuuza gwe kiddemu ng'omwoyo wakubikkulidde ate Mukama akwadde obubaka wano obuwa abantu mu kamera ate oyagala kuddayo nabo naye Katonda ajja kukuba emiggo. Ekkanisa eyo ze zimu ku kkanisa ezigenda okubeera zi comedian. Bamaliya ki nga gyeba ekyo kyokka kigenda okwogerako. Bagenda zimba empagi nyingi sayidi ne sayidi okwetooloola Uganda yonna n'ensi endala bazigendemu naye nga bali comedian obwenzi bwabalya. Ze zimu ku zigenda okuba kitegeeza tezinnaba ndowooza zigenda okweyongera okubbira. Zabbira dda. Kati waliwo ajja okitegeera waliwo atajja kitegeera. Ekyo Jamiru yagambye yakyogedde nti zabbira dda ekituufu ekyo. Kakati tugende mu maaso n'ekibuuzo ekirala. Nze kati kino mbuuza nga nze sibuuza ku bali naye era mu kamera. Mu kamera Mukama aba asobola okunnyonnyola ku gaadi n'akulaga bulungi n'akulambululira n'akunnyonnyola ku b'emizimu n'ab'entebe ze bateeka mu maaso. Lwaki kuwona ate takulambululira? Nze ndowooza ku gaadi ku b'emizimu sinaako gwe naadde kwogera nti Kagundi ministry. Naye nga Kagundi ministry yo mugyegendereze. Waliwo abazze wiiki eno ne basesema kumpi n'obuposi Bulamba nga bali wa Kagundi ministry. Okusasama ki? Ku kyaki? Kavidiyo ako nkakuwa oba okateekemu nga kasesema. Abantu basesemye. Kati gwe oyinza okulaba omuntu nga kaga otulabako amatoloza tuli kamyu omuntu yasesemye pusi. Jamiru kati kambabulire wasuubiza wamutakalaba omukulu teyakambadde. Ate naye kirala asobola obeera bayira we ne nanyini wa vidiyo ayinza obutagiraba ate ng'agoberera. Ffe tukweka feesi kakati tulaga pusi ng'eva mu kamwa. Ne bannange Jamiru oli mu kwogera kano mayindi.
Tali spiritual. Kyekiriza mukunziza enseko. Ekiri mukunziza enseko. Kwegamba oli yase oli spiritual physically. Spiritual sebo. Agani spiritual fananyi mwabikutte mutya. Kakati kiriwe kiti. Bale soko kwatembwa okatupozinga katono nnyo. Pozinga mu katono. Tusoke kali hochali mulabi mulungi era muliza mulungi. Ena etaaga link baddo bedda nera biddo omukulu antageza natu nayogera ku pusi n'embuzi. Nene video nenera bila betaaga link eyebiroto mje musobola kubanga ate musaba link eyo ate musobola kubanga mugifuna mudibwemu ebibuuzo byo n'ebintu byotategeera bikwatagana ku nsi y'omwoyo ate n'ensi ey'okwolesebwa. Wetufunyemu ka break awo zobadde ate onsesezza busesa naye omukulu amaze n'atutangaza bulungi nti omwana asesamye pusi spiritual. Kakati nange nyongera okukitereezaamu kakati ekizibu kya Jamiru oba ekirungi kya Jamiru okola programu ng'onyumirwa ate ng'oweereza. Va ku bino bye tugenda ne tuweereza ne tubuulira enjiri ne batugoba genda ne waneno okola onyumirwa otudde mu kifo ekirungi ekyali Nisa ate nga munyumirwa. Kakati badde njogera owange mu nkoko zonna eziri wano olabe kundetera chapati n'enkoko bajjako ate nsuubizza. Kakati omuntu mbadde njogera ku pusi okusesema okwa pusi. Omuntu teyasesemye pusi mu buliwo nti buli muntu agirabe nti pusi naye omuntu yasesemye eddagala lyalya ng'ate spiritual ngafe abali ebuziba tukirabira ddala nga olaba asesemye pusi abantu balaba nga alaba asesemye emmese naye nga yalaba nga asesemye agasubisubi oluusi emmere naye nga abantu basesema eddagala. Gwe walabye nga olaba kipusi. Nalabye nga asesemedde ddala pusi wedde omulimu pusi anti kati. Yes. Banaye obadde oli ku fanero ebya pusi tubiveeko n'embuzi. Fanero njala tumuveeko kubanga nzisaga nabaga nze soogera ku muntu kati kubanga ati mpulira fanero. Kyogamba ye mukama teyamukuwako kwolesebwa. Mbadde mbagambyeko ne mbagamba nti fanero si buli kanisa eri muno mu nsi Katonda agimpaddeko okwolesebwa naye wabadde nga ayogera ku muntu oyo nembako n'ebigambo bye mbagambye era nga obeera nga amaaso go si mazibe nga toli muntu wa byamagero muntu wa kunoonya byamagero. Mukama abamulyaza amaanyi nnyo kubanga ate asobola okwogera ku malala. Mukama takola nsobi. Fanero n'akireka awo ekivundu ate malala n'agabalaga ekyo tukireke naye Katonda takola nsobi. Sinze musomesa wa leero. Kali nti yakikulaga ani Katonda gwe musomesa ze moderator anti yakikulaga tukyuse. Kali nti Katonda yakikulaga ntiki era nkimanyi wakibagamba dda ntiki nti kati kyo bagamba oli balifaalinga ku bye nabagamba. Yes. Ave twagala kuwulira bibyo. Okay. Kale nze maze Jamiru anvuga speed. Era anvuga speed bannange munyambe mu comment mugamba lekeraawo. Bibuuzo wano tuli ku bibuuzo tuli mu program ngeya bulijjo. Kakati ndoza tugere speed nabuuziza ku nviiri wayogera ku ky'enviiri njala tubivuge speed. Enviiri ezo n'ogamba nti omuntu enviiri embi oba mukama ze yakolaga oba zwala mugeena zeziri colored. Kakati green nga nabagambye nti nze saagalangako nze we nalinga ngenda mu kusooka nga nkabira Katonda namulaja ne muganja alontwale yonna gyoyagala njagala mukama nkulabe nkumanyi naye kye nasisinkana mu kakubo nga maze okumalako ekkuba eggazi kyampa okusaba Katonda nti nkwegayiridde taata nzizaayo waka sikyalina kyenjagala era kyampa obuvumu obumala nti bino byendi mu kubonaabona eruweero byennima enkumbi siri mu kubonaabona wabula ndi mu kusaagasaaga mukko ali mu break. Kati negayira mukama Katonda nga mugamba nkwegayiridde taata nzizaayo
ku nsi ye n'agaana n'asigala nga ntwala nambuza byanambuza byonna nembiraba. Kakati kyenjagala okugezaako okugirayo mu eyo ensonga yaki yenviiri nti nze Katonda ndaga ekyo kyayagala ndabe, kyesaagala kyatayagala ndabe sikiraba. Ekyo ekivulaba ebibuuzo bingi nnyo mujja bimbuuza nga sirina ansa kuba nze siri Katonda nze ndi Musumba Kango Gabbyeri. Enviiri ze nalaba Magombe abantu abaali bazeesibye ennyo era abantu abaali basinga ozeesiba baali basibye enviiri nga za kkala ng'enviiri ezo ziyiika mu maaso bwe ziti nga za kkala bino bikala black blue simanya green n'abindaga era naŋŋambira ddala nti ebintu ebyo Katonda tabyagala ate era nagenda okubiraba nga abantu bonna banna abaali basinze okubeera nabyo bali bawerekerwa n'obwenzi. Kati naŋŋamba nti ebintu ebyo biri presentinga bwenzi ku nsi ate bibeera bimalawo ekitiibwa kya Katonda endabika y'omuntu. Era omuntu yenna ndaba osobola okwawula nkimanyi nti osobola okwawula nti omuntu singa omusanga teri mukazi wa buvunaanyizibwa kimala 100% ng'olina ebiviiri ebyo ku mutwe ebiviiri ebitali ebya kkala gy'oyagala tosobola kubeera wa buvunaanyizibwa. Kakati ekibuuzo kyo kibadde kigaa nti wensiba dread yange n'ennyuma wensiba blaaka yange nga sisibye bikalakala birala ennyuma nyinza okugamba sirina ansa naye kikugwanira okubeera n'ekyo Katonda kyeyakuwa. Tugenda kuddiba nga tetufunye basajja abakulu tugenda batera akakiripu ng'ogamba enviiri zonna eza kkala mbi okulegeza black kakiripu tujja kabatereyo babuulire nga naddala eza black nga za dread eza black wagamba so si mbi anti kakati omala okateekayo nga namwe mukalaba abakulu mwebuuze nti nze nabagamba nti enviiri za dread onaabuuzizza watya wensiba dread mu bbulaaka kuba ye bbulaaka wamulaga ng'omuki omulungi tibiri bikalakala byebibi kati n'abuuza watya wensiba dread we nali e Magombe nalaba sitaani nga olaba oguviiri ogwo enviiri ezo nga zikula neziwanvu nezesootolayo weziti nezigenda nezifumita omuntu nezimuyitamu nezimukyusa nezisikamu ennyama nezikola ki nga n'enviiri za sitaani nga ziri ku mutwe gwa sitaani. Ekyo ekiguwa ekyo kyolaba ekyo ng'enviiri tokyaze zibeera Magombe okubonyezebwa okubeera Magombe nalaba enviiri nga zivaayo bweziti nezigenda neziwanvuwa neziyingira obulamu bw'omuntu nezimuyitamu bweziti mutima n'alaajana nga wa negukira eri naye nga gaviiri agaviiri agali ku mutwe gwa sitaani nga lwaki kati akwamukola waaki agasibiddwa. Kyengezaako okwagala okugjayo njagala kugjayo ku nviiri oganye nti za black neweziba za black nga za dread nti enviiri ezo ezisibwa omuntu zasiba omuntu yenayina asiba enviiri ezo olina okuba n'ebibuuzo bingi ng'ozisiba sigenda kuwa insurance asiba alina okuba nga weebuuza ebibuuzo bingi nga weebuuza ebibuuzo bingi oba ddala enviiri z'osiba za sitaani oba enviiri z'osiba zizo kubanga ezizo zimera nga ziva mu mutwe gwo. Nze nkimanyi kati ebibuuzo biri awo mulaba nga okuddiba kuba kutuuse n'ebirala kati nze kankyangu ekyo tukiveeko basibe tebasiba za sitaani si za sitaani Leero Jamirwa nina bannange kubanga ekibuuzo kyambuuza sirina ansa naye mutunuulire statement gye nkozesezza muggyemu ekirabo abasibiddwa ku lw'enviiri yes ati kyekibuuzo basibe tebasiba nze okusingira ddala nalaba nviiri ezitali za kkala eza kkala ezo ze nalaba era ze mbeesinzeeko naye ate agaviiri sitaani ye kyekintu lwaki abazungu batera okutuyita gundi abazungu batuyisaamu nnyo amaaso sitaani ali awo mu gukkalakala nga si gwa bbulaaka
nga wolaba agaviiri ago. Sitaani afaanana atya? Sitaani naye ali awo mu seepu ya muntu naye enjawulo gy'omulabirawo n'omutegeererawo. Teri sitaani aba n'amayembe. Sitaani aba n'amayembe? Aba n'amayembe ng'ente ku mutwe gwe. Sitaani alina amayembe? Yes. Kaakati nate gwe mmanyi nga talina mayembe. Gwe nti gwe gw'omanyi Katonda kyeyagala okukulaga oba oyo gwe walayagala gwe wamanya. Nze eno Hollywood yetulaga sitaani w'amayembe. Hollywood yeki? Firimu industry y'Omumerika efulumya neraga nti muddugavu alinga Abafirika alina amayembe. Naye w'osoma ebyawandiikibwa Isaaya n'osoma ne Ezekieri describinga sitaani okubeera ekitonde kikyasinza okuba nga kinyirira n'obulungi. Okay. Kati awo nga nti ngenda nkufuna. Kati kakale amayembe gakirawa. Ne baali batusigira ekifaananyi kya sitaani ate batulaga mayembe kyagalina. Ate obeera osoma ku nsolo ey'okubikulirwa. Ensolo bino amayembe 10 bitegeeza bintu birala, Bwakabaka 10 n'ebintu byategeeza amayembe gano gennyini. Kakati ekyawandiikibwa kimu asaba aweebwa anoonya alaba akonkona gulirwawo. Nze wenkigwamu nkijjamu essaala ndala naawe ekijjamu essaala ndala. Kubanga lwaki? Kubanga ekyo Katonda kyaba yagadde omanye. Naye nga ekyo sigenda kukiriziganya nayo mu actual sense, sitaani talina mayembe. Era nze nzikiriza nti n'abantu bonna bali balooseeko agantu ago basobola okukomentinga mu comment section. Osobola tuwawo ansayo okusinziira ku kutegeera kw'otegeera n'ebyawandiikibwa ensoma gy'obisomyemu. Manyi bino ebintu tugoberera nnyo ebyawandiikibwa. Sitole yonna ng'ekubagana n'ebyawandiikibwa eba evudde ku sayidi ndala. Kubanga Ezekieri atusiigira ekifaananyi ne Isaaya amayinja ag'omuwendo ge baakolamu ki? Ekitonde ekikyasiza okunyirira wansi w'enjuba ekyatondebwa oba ekyakolebwa. Sitaani akwata number 1. Kakati oyo sitaani naga nti wenatuuka eri mu Magombe nalaba amagombe nga gateekateeka era ne gadeployinga. Waliwo message gye sinaba kukonfaminga nkyagikolako stade ate era nga ngezaako okubuuza mu emutuukirivu nti ntya wemba ngifulumya okugyogerako yengeri yeno topic eno eyokusinza. Waliwo kye nalaba omukazi gwe nalaba ng'omukazi mulungi nga naye ali Magombe ng'ali mu Bwakabaka bwe era ng'ayina abakazi n'abasajja abamukongojja. Ne mulaba nga mulungi ne mbuuza mwe mutuukirivu ne mugamba mwe mutuukirivu ani ono? Kati wambuuza nti ani ono ne muddamu naŋŋamba nti oyo y'omu ku bakatonda abasitaani. Abasitaani oba ab'e Magombe abakola paati ez'enjawulo eyo Magombe. Waliyo paati ez'enjawulo nti waliwo akulira akabinja akagenda okutabaaza obwenzi mu nsi. Waliwo abakulira akabinja akagenda okutabaaza obusamize mu nsi. Waliwo abakulira akabinja agenda okutabaaza obulimba. Kakati oyo omukyala nze gwe nalaba ng'anyirira nnyo, omukyala oyo yali akulira love mukwano. Kakati we nalaba omukazi oyo nga akulira mukwano ne mubuuza iyi ate akulira atyo abantu beno bawasa bakwanagana. Nayogera nange naŋŋamba nti omukyala oyo yawa abantu amaanyi abayimba ennyimba ez'omukwano
okwongera okusinza sitaani yeyongera amaanyi omukyala yabawa yabawa amaanyi ate basinze sitaani yeyongera amaanyi kakati yo nemulaba nga mulungi ekitenkanika kakati nendaba omulala ng'ate ye banene abakulira abali ku kikoomi abakiseesaamu abasuulayo abasekerera nti kale laba kino bwali bwenzi bwe bwakisiriwaza nekijja mu geyeena kale kwegomba mukazi lwa kabina kyekyakuleeta mu geyeena abo balinga bamalayika bw'amagomba abo babeeranga nga balina amayembe nga balina ebifumu nga balina empenduzi olina omusanga alina ejjembe limu mutwe gwe ogw'ekyenyi olina omusanga nga alina 2 n'omusanga alina 5 naye nga bajjudde okubonyaabonya nga bonyabonya abantu nzikiriza nti obubaka bungi nnyo gwe bwomanyi nenze nga Katonda teyabuntikka gwe wakolera star n'omanyi ekifaananyi kya Sani bwali Misaka ng'agamba Sitaani alina amayembe waliwo settlement gyagizirwa okuba tugikooti tegeeza togifunye bulungi agambye naawe osobola oba okutulaga nga oba waloota alina engeri gyakireese ndowooza tujja batukawulira kitegeeza nti nina ekibuuzo gy'oli ebintu bino baakutwalanga mu birooto oba wagenda nga tugeze nga bw'oli wano twaliwa mu kwolesebwa byalinga byoto nga weebase oba byali bya ddala nga tugeze oli wano n'olitwalibwa mu kwolesebwa kyo kyenjagala okutegeera gwe toddamu kubuuza kuba obuuza tujja kumulamwa tewalaba episodes ezasooka ndi mukyamu muddemu okusinza ku kibuuzo kyange omanyi sometimes twetaagamu kane okusinza ku kibuuzo nze ngenda mu kwolesebwa ngenda nga bwendi mbeera awo nsaba busabi Katonda oba Katonda yakola arrangement nga wayagala ku nze nantwala kati wano mu video era nawe ojja kwewulira obadde ogaa nti bano nabo bakusibasigire oba Jamiru oba ekifaananyi benge lwaki baloota mu golingo kyeta mu kirooto kale omulundi omulala jangu interviewing gwe Jamiru nkugobye kakati lwaki ngamba bwenti ongoberaki kozi gwalina okungoba iyo wajifuga kakati omuntu yenna ku nsi kuno Katonda nabagambye nti Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira akola okusinziira nga bw'ayagala okukola kati buli muntu yenna amuwa ekyo kyayagala alabe era nga kyayagala agenda agamba abantu abalala abantu bangi nnyo balabye message ne beebaka nayo nange nali neebaka nayo nga simanyi nabya media bino nze ndi musajja munnakukyalo kakati awe Mukama n'anyamba buyambi n'entegeera media eno kwe kujja mbabuulira ebigambo bineeno waliwo n'abalina message emu obanga nsunsulemu nnyo nga ate nongoofumu n'okusinga eyange obanga asobola n'okunyonnyola nnyo ku kamera okusinga nze nga naye Katonda yabawa obubaka zino ayinza okuba nga annyonnyola nnyo okusinga naye nga tezikubagana nkubuulire tezikubagana okugjako nga gwakyagadde kibeere bwe kityo nga bw'oyagala naye obanga owuliriza mu emutuukirivu nkusaba ozze akatambi kano emabega simayira kikaza ffe oba zikyali omala okuzza akatambi emabega mala okuzza bulungi akatambi emabega osinziire ku ekyo nti Katonda akolanga bw'ayagala akulaga ekyo kyayagala olabe si gwe kyoyagala olabe kati n'ekibuuzo kyo kyange ŋŋanze Katonda asobola okukulaga ekintu nga kikubagana n'ebyawandiikibwa bye ebintu bingi byatulaze nga mu Bayibuli teyabiwandiika sokoddemu Katonda asobola okuwa message nga ekubagana n'ebyawandiikibwa ebibye byeyawandiika yes no tasobola kukikola naye ate gwe ku ntegeera ye ebyawandiikibwa osobola olaba nga kikubagana n'ebyawandiikibwa Katonda tasobola kumpa message
sigambye gwe Katonda tasobola kuwa oba kumpa message ng'ekubagana n'ebyawandiikibwa okujjako gwe ntegeera gy'otegeeramu ebyawandiikibwa ebyo yebeera enfu. Kale bayagala tusome ffenna nga tugenda okuba nga tuwummulamuko. Tugende mu Ezekieri 28. Ezekieri 28 tulabe ate ebintu bino nga we bitambula 12. Kati eno story kanjireete mato oba kango tugeze okukola mu State House wa His Excellency okola mu State House banyi Museveni wafaanana newatambula wavaayo omuntu ekabala maido naganze nalabye Museveni mu kwolesebwa alina omukono ogwo ate mulema alina omutwe munene wa black gwe wakolayo oyinza okuba wavaayo bwokyaliyo omumanyi wamulabako physically oli naye azze agaye nafuna okwolesebwa kwani president ali wati abantu abo bombi batuufu oba kumbi kuliko atali mutuufu? Iyo waba kuliko atali mutuufu osinziira ku ki? Abantu abo bonna batuufu. Ebintu bye tetuli kwogera bya mwoyo, tuli kwogera okulaba omuntu. Kati wetuba nga twogera ku bya mwoyo angezezza kino kyakulabira anti kati tuyinza okubeera nga tumaze okuva example. Yes, kati nange njagala okuwa example according to my understanding. Damu ompe example oba damu nga ompe example kale 0 gatako 0 spiritual fe tosobola olabawo 2 oba 10. Kakati Katonda asobola okundaga Yoweri omukulembeze nga atemeddwako omukono nga kyategeeza nti akaseera ke nga agenda kujja kutemwako omukono, agenda sooka atemeko omukono, ajja kufanga omukono taguyina. Kakati ffe ekitutta ebintu bino tubirabanga nga ffe twagala okubiraba, tetubirabanga Katonda wayagala tubirabe. N'ekirala nagaye nti Katonda asobola okusindikira ddala abasumba banene boolaba bonna abaweereza. Teri musumba n'ogu nga Sitaani yamulonda n'amuyita abava ku mulamwa. Buli nabbi w'obulimba gwe mbadde mbagamba teri Sitaani gwe yalonda nga ye yamulonda, wabula Katonda agenda okutonda ng'olwedde yakuteekateekera dda ky'oyagala okubeera. Kati ekyo Sitaani kyayimiriramu n'akudyekadyeka n'akuwenzawenza n'akufuula ye kyayagala okubeera. Era nabo babeera baliko amafuta. Kino ekigambo kya Katonda nkubuulireko mukwano. Waliwo abeeyita kango osobola okweyitira mu department Katonda gy'atakuyitirangamu. Kituufu. Naye anti kati awo mba mmaze okukemebwa. Ani badde nzikuddamu kiri nti bano abasumba boogamba nti bayitibwa Katonda ng'olinga osanga nti teri Sitaani baayita gye bali nga bo from start talinamu wadde ne element wadde neegi ey'obusumba naye Sitaani najja n'amwambaza elementi ze. Sitaani Katonda, Sitaani atonda, Sitaani atonda. Olikubuuza okusinziira ku statement yange oba mbuuza kusinziira ku statement yo. Nkugambye ntya? Ogambye nti omuntu asobola okubeera awo kati ng'oli si musumba si musumba naye olw'okwagalana ye n'abeerawo n'aga nti kangende nsumbe ndowooza era ng'alina ebigendererwa nti kangende nkole ssente naga kangende ntandika okusumba natandika okusumba tekisoboka. Kango naawe obadde ki? Banji gwesoka oli interview ogenda gikonfusinga. Kakati kiriwo ekiti
kankuddemu ekibuuzo kyo president ne waba yogera atusaba namawulire bawulira nkubira kaso eno episode egenda kubeerako mpanvu naye it's okay kasobola enkuddemu tulina abasumba ba mitendera ng'esatu one tulina abasumba abayitiddwa Katonda era bakyayimiridde naye tulina abasumba abayitibwa Katonda ne baba diverted kati nga bali ku musingi mushi tulina n'abayita abasumba oba bwe mumanyi ng'abasumba nga from day one okuyitibwa kwe omuntu akutaddemu amaanyi n'okuteekamu ebisoko byonna Katonda nga takibangamuko tamuyitanga nako wabula Sitaani yakola ki kakati yamweyitira bayibuli egamba nti alonda abasirusiru b'ensi okwasa abagezigezi ensonyi kati Katonda emirimu gya Katonda kyenze nga nzuulira ddala nti oyina okubeera Katonda agenda okukulondayo mu kasasiro eyo olwedde ye aba yakimanya nga gwe tonnaba nakubeera ku nsi kuno n'amanya nti gundi alibeera mulimu we guti kakati omuntu oyo aba teyeeyise nze okusinziira ku ntegeera yange wabula omuntu oyo aba teyeeyise naye Sitaani abeera yamudivert nze namulemesa otuuka mu lugendo gwe wenna ndaba njagala kana akantu akootinge bulungi Sitaani buli muntu aweereza abeerako kkolo ya Katonda era nga Katonda yamupulaninga nti gundi oyo okubbiri agenda kumpeereza kakati ye Sitaani asinziira ku ekyo ky'olina n'akukwata n'akukyamya oluusi nga Katonda anatuuka mu magenda naye teri muntu yaweebwa magezi ku nsi teri muntu yaweebwa magezi nti ogenda very from nowhere kakitegeeza oba toyina nnyo tulina amagezi ga mirundi ebiri ag'obwa Katonda n'aga Sitaani bayibuli mwesiri abiri gokka era bayibuli egamba gansi ga bwa Setaani kitegeeza Sitaani asoozimba omuntu we Sitaani nga Katonda ekintu kyasobola okukola Sitaani akigeegenya Sitaani talina maanyi gawonya talina maanyi gatambuza mulema talina maanyi gakola kintu kyonna kankiddemu okitegeere bulungi nnyo nsaba tugende mpola mpola Sitaani talina maanyi gatambuza mulema talina maanyi gawonya talina maanyi ganobulula mukazi ng'anobye talina n'ekimu kyayina naye ye kyakola akwata kintu kya Katonda n'adaivatinga omuntu oyo kubanga ye Katonda wamala okumpa amafuta ganeeno gayampa nze ne wentuuka kaseera n'enfuuka nnabbi w'obulimba oba nentandika kwekoleramu ssente Katonda teyejjusa asigala akulekedde ekyo ekirabo kye yakuwa kakati okusigala nga akulekedde ekirabo ekyo yakuwa gwe ng'okikozesa b'oyagala kati abo bonna boolaba bannabbi b'obulimba bali baweerezanga balungi Katonda yabatumanga balungi nga bali ku mulamwa naye mu lugendo ne bafunayo ekintu ekibawesa ne kibajja ku kkubo nga we nagamba nti nze we nali nga ngende Magombe katumulemu katono nnyo seconds nga 10 tuwumulamu tujja kukomawo n'ekitundu ekirala tutandikirawo wennyini